ne tubeera ne Nakalembe Rose yaŋŋambye nti ava mu Nazarene Senior Secondary School Kamuzinda so si senti yaŋŋambye wano abaana abo betugenda okutambuza ate okubaba nga tutambula bulungi nnyo. Bannaffe bakuteesa Metal Works wali ekyotera tutambudde nammwe mu kabbinkano kano mwebale nnyo mwebalire ddala. Bannaffe abamasaka State School of Nursing and Health Sciences Kalagala Mukungwe tweyanzeege mwebale nnyo mwebalire ddala. Bannaffe aba Buddu Institute of Design and Technology essomero lino liri Kabale Bugonzi mwebale nnyo mwebalire ddala. Bannaffe ababazannya n'engo guest house wano mu Kimaanya mpiseewo awo nno nga tuve mu kuziikirako muganda affe Mujuzi Badiru nendaba nga wamma ekintu tukitambula bulungi nnyo ababazannya n'engo guest house mugende eyokko ate mulabe embeera nga bw'eneebeera. Mukyala Joyce awo ekyabakuza kati awo ntegedde kwoli. St. James Senior Secondary School kyotera essomero lino lya bawala na balenzi lya Kisulo tweyanzeege. Broadway Confectionery Services Limited mwebale nnyo mwebalire ddala. St. Andrew Greenlight Academy Primary School tweyanzeege. Peony Tents wano ekijja bwemi mwebale nnyo mwebalire ddala. Omukulu naye nga bwakyatereeza ennankanize bw'atyo bw'abeera. Kaakati njagala baweddeyo ebbaasa zaabwe. Leeta obubaka bwo mukulu Kikabi bwe buno. Kikabi yogera njagala obe n'amaanyi nno. Bino bireke leero biveeko. Njagala obe n'amaanyi gwe musajja ali mu bakyala. Abakyala tobatya. Abo bannakalembe tebakukangakanga. Kikabi babuuzeeko. Bawuliriza Radio Buddu mwenda. Manya Kikabi Ivan. Oviiridde wa? St. Paul Kyanukuzi SS. Aba St. Paul Kyanukuzi SS mwebale nnyo kubanga mutambudde bulungi ne Kikabi okutuuka ku mutendera guno ogwa semi-final. Era ne bano ne bagaa nti sebonzikiriza nebaze bano wammanga Reverend Father Mayanja Nicholas, Deputy Teacher Batwa Batuuze Andulu musajja kale. Masase Kisenyunja Vincent omukulu Mugonza Patrick Seguya Henry Pastor Cole senior eyokuna Senkindu William senior eyokuna Serugo Amosi mwebale nnyo okufaayo. Katonda abampere gye musinga okwagala ono ye Kakooza John naye nga akwagaliza buwanguzi kale. Ono naga nti ye Bira Jude senior 5. Dr. Kikabi ono wano tulina Dr. Mulamba no yatuddaawo omugamba nti gundi naye nga Dr. Kikabi agambye akwagaliza buwanguzi. Simanyi ndwadde zasinga kujjanjaba naye asinga kujjanjaba z'abakyala. Oyo Dr. gwe mulaba. Dr. Kikabi gwe namba emu. Ebibuuzo nsooka kupiri mpya n'ebibuuzo 10 byakyuseemu. Ku bibuuzo 10 bino mwabatuddeeyo oyita Wakayima ng'omweyitira. Kubanga Wakayima kasita omuyita n'akuyinga obuzito Nakalembe ne bw'onootunuulira nga weekubye akasaale mu kigere nga tukukojjolako obu busatu. Kati singa oyita Wakayima emirundi 5 nga tukukojjolako busatu seewonero 15 awo oba owangula gwe tofaayo. Oba mu mbaga mwennyini okitegedde. Ne Nakigudde Rose omanyi baababuulira owaabo obongo omunaku okutwakola ki baabalagula owa wansi nga n'owa waggulu bamukola ki bamulagula. Kikabi Ivan sooka otumireyo omuntu omu gw'owulira akuli ku mutima yekka. Omukulu Ssenjonga Dennis awe Nsumba nkutumiddeko. Mugambe ntandise. Era ntandise sebo. Kikabi tutandise bwe tuti. Katonyeze omuwulu enswa azimalira ku kiswa. Nakigudde jangu. Mbijjukidde Nakigudde mu akabonero naye baaba. Kale wamma Kikabi tugende bwe tuti.
Namakabirye nalwo lugero malayo. Wakayima nakigudde. Afenjala. Afanjala. Bamuwa kabona. Namba 3. Kikabi. Nsula mwange. Mulu ya mega. Kikabi mwubonero obusatu. Yosese. Babaga bakona ku. Kale katugende bwetu tuwamma. Kikabi. Oguzibwa omuganzi. Omukyawe yagumala. Kikabi muwe obubonero busatu. Kino kiswa tekibuuka kiyitibwa kitya? Kifurufu. Awo obumwero obwonero obusatu. Kale katugende bwe tuti era. Tugambye bwe tuti. Ebintu nno si byangu. Amaka omutakyabeera abantu gayitibwa bati gatya? Kifulukwa. Obuddoyiro. Tewali wakayiro. Ago gaba matongo. Okitegedde? Ngambye maka so si nyumba. Tugenze ku ky'omusanvu. Kisoko. Okubeera akabwa n'engu. Kitegeeza ki? Butakwatagana kubanga muwalangana. Bakuwadde busatu. Okukakubako ne kalaala. Kisoko kitegeeza kya? Kweretera buzibu. Okukakubako ne kalaala. Wakayima gyali. Tobawa. Kuba mu ddembe jjitirivu. Tugenze ku gulama. Njagala owulirize nnyo. Nkola nnyo ennaku zino. Sentence ogiwulidde? Kaakati atadde akasittale ku nnyukuta nna. N'akubuuza nti ennyukuta nne yeekoze nga ki mu mboozi omwo? Wakayima Nakalembe. Nakalembe. Ekoze nga nakasigirwa ey'omuntu etyemala. Nakalembe akasaala akayiseeko muwakabone awanukayo nobwanusi addabuzi ne bakuwadde akabonero ekola nga nakasigirwa ey'obuntu eteemala na. Tugenze ku ky'ekkumi. Omulongo kizza mu kuzaala abalongo. Mu kuzaala abalongo. Adda kwani? Adda ku balongo bennyini. Wakayima. Nedda adda ku kigongo. N'owummulamu n'enkwata Nakalembe nga bompa n'obubaka bwa Nakalembe ate tulabe embeera nga bw'eneebeera. Buno nno bwa Nakalembe Rose Nathaline High School obadde buno tonnabulabako. Kiggwera Bukomansimbi mu kisaawe ng'ennaku z'omwezi 30. Ono weebale kukimanya nnyo. Ono Mr. Mbega. Mr. Mbega omumanyi? Yes sir. Mbega ddala? Yes sir. Abegerawo ku Nathaline awo. Kale naye obubaka bwabwabukuwadde. Ono agambye atya? Nze Hedigalo owa Nathaline Senior Secondary School Senior 5 tukwagaliza buwanguzi
omukisa gwa jjajjaffe Ibrahimu gukuwerekere ojja musabirayo n'ogwe mmandwa. One small positive thought may change your day. Oluzungu Bulenda Balinda Rebecca ndowooza okuva ku Nathan yakwagaliza. Dr. Sala nga bulijjo obuwanguzi bwerere yegwe dokita oba dokita yoli asigadde eri owasini eyokubiri dokita ne kwagala sayuni wasini yanno wano kale nze Olivia Jasmine kale Rashida Jennifer Winnie Daisy nabo bakwagaliza buwanguzi. Babiri Alice Nakato Victoria bakwagaliza buwanguzi. Ekibiina ekya siniya eyokusatu bonna mulimu Adija Maureen Rose Mebo Hassan Julius Akram Dennis Dorin Barbara n'abalala nabo bakwagaliza buwanguzi. Abasiniya eyokusatu bonna nga bakulembeddwamu Dr. Mariam nange singa mubyetuuma nno ne mubirwanirira baana bange. Mirembe Hope Goreti Luisa Mebo Adija nabo bakwagaliza buwanguzi. Nze Shine romantic girl Shine ono nno ojja mundagako tulabe. Ne Promala Shida bakwagaliza buwanguzi. Abaana sanga nno wasini yawa Lubega Tendo sini eyokubiri okuva ewa Namulindwa Ted Nathaline ow'ekitiibwa Nantebe akuyise nawakitiibwa Nakalembe tukulinamu obusuubi ddene. Mulindwa Augustine Muwonge ab'Emateete Kambulala Mawogola ne ba Obbi bonna Anthony n'abaweereza ba Radio Buddu nabo abataddeko. Kale Dr. Jemima ne Jennifer Gucci nabo bakwagaliza buwanguzi. Nze Namulindwa Teddy asiimye empeereza nayagaliza ne Nakalembe obuwanguzi. Seruyange Amiru amanyi ekitegeeza ne Natamba Daudi tubaagaliza buwanguzi. Muwongeddewo siri eyokutaano Mugagga St. Mugagga Vocational Secondary School ndi naawe Nakalembe. Sebugwawo John Bosco tiimu tuweebereremu Namudama Feeds ebirala bya luzungu nze nga buzibye luntawaanya. Nono naga nti amanya gange nze Mawanda Ivan Mole nva ku Morande Po High School ne bootumiddeko bonna bakitegedde. Nono n'agamba nti maama wo Stella ono ye Mataji Henry Pasha Alali omutolo trainer wa Scripture Union Nathaline High School bakwagaliza buwanguzi. Mama wo Nandawula Sikola taata wo Mukiibi John Bosco jjajjaawo Nannono Jeni ne Sengaawo Nabukalu nabo bakwagaliza buwanguzi. Abasomesa Kigenyi Ayubu Baasa Mukyala Nambirige Josephine musomesa w'Oluganda nabo bakwagaliza buwanguzi. Omukulu w'essomero oyo naye abyenyigiddemu akwagaliza buwanguzi. Omusumba naye abyenyigiddemu akwagaliza muwanguzi. Scripture Union ekulembeddwa Pastor Enoka Muwanguzi si yewafu wa bulijjo wano wamu ne Nakasujja Jeira Nakasijja Jeira ko n'abasumba Musumba Dola ku Gospel Church Timothy Sister Mire olowooza ennombo kijja kunnemesa okubuuza ebibuuzo byo tekisoboka. Nakalembe gwe namba 2 katonyeze lugero terubula mbejjerezo olumbi okyalina obudde wakayima
olunaanoba terubula mbejjerezo. Tugenze ku namba 2. Omubi atavaawo afunira ekintu ky'omulungi amazzi neddo kyalina obudde awo ekintu ky'omulungi obudde olina wakayima mukulu kikabi anaaza omulungi amabega kosi kasaale anaaza omulungi ebigere kikabi mukokejjereko obubonero 3. Tugenze ku lugero lwokusatu okulwa ku lujja Nakalembe kukuvumaganyisa obudde olina kukuliisa ettalibi obudde olina wakayima nakigudde kukulabisa okugulu kwa sezaalawo okutatu muwa akabonero. Tugenze ku lugero olwokuna okulwa ekyobola bano bakamwana tebayita ku mpya z'abasezaala otegedde wamma Nakalembe obufumbo nnoga ya lumonde erabira wa mukisa obubonero 3 bakubuwe. Tugenze wano okuttedya kyeki kuwangaalira mu bufumbo kuwangaalira mu bufumbo kulwa nnyo mu bufumbo mu 3. Ekyomukaaga ennoga kyeki ennoga bwe bulwadde obukwata abaana abawere ne bubaleeta obutulutututulutu tosobola omusima amala 3. Ekyomusanvu okufumba lukulu tokota kisoko kitegeeza ki kufumba mpola nnyo ng'oteekamu enkunte n'omukyoto ng'ofumbira ddala nnyo mpola lwawo ng'embere kano bintu bingi byetufumba ono kasasambula bwa titukuwadde ate era ne wakayima siise kufumba mmere mpola mmere ebintu bingi nnyo ebifumba wala gye bamufumba naye bamufumba mpola bingi ebifumbwa kale awo titukuwadde ne tugenda ku kyomunaana okusuula ebintu omuguluka nakyo kisoko kitegeeza ki kugayaalirira bintu oluusi n'obireka ne byonooneka kayogedde okwonooneka n'obutavu mu 3. Wuliriza eky'ekkumi tugenze mu ggulama awuliriza munnyonnyole bulungi kino akitegeere bulungi. Nakasigirwa kyeki nakasigirwa kye kigambo ekisigira oba ekiyimirirawo kuba erinnya ly'omuntu komaawo obubonero 3. Kaggwa mu kuzaala abalongo adda kwani kaggwa adda ku kamyasebo kaggwa adda ku kizza obubonero 3 sijja kumenya nnyo. Kale tugenze ewa Nakigudde. Nakigudde buno obubaka buno buvudde ew'omubazi Masaka City mubazi omuto Kakooza Yasiini akugambye Nakigudde nkulinamu essuubi omumanyi bubuno n'agamba ono ye miyingo yisima Kasese St. Francis Namabaale akulinamu essuubi. Taatawo ne maamawo abeeka Buyoga Jaga bakutumidde. Maama Namugabiroda kojja Master Sana owekateera ne jjajja Maama Fiona nabo bakutumidde nnyo bakwagaliza buwanguzi. Kaakati ono Lukwago Mutagubya Nsuubuga Katumba ne Namuyanja Nanyunja ne Nakiganda bakwagaliza buwanguzi. Ono ye mwannyo sister wonna Bayinda Morini Meroni ddala Meroni kale bambi Naume tuli mabegawo
Nakigudde fe Mulinde Payasi Najingo Morini tukwagaliza buwanguzi nze kojjaawo Kaweesi Derek Jespa bambi totya fe abasini ey'okutaano Naume tukulinamu essuubi Naume nze mukwano gwo Babula tonswaza Nakigudde fe bataatabo Saalongo Yosamu ne mwami Caleb tukwagaliza buwanguzi nze Muwanga Jaaka nange nkwagaliza buwanguzi mwana wa maama fe abasini ey'okuna Suuna Lutaaya Kennedy Muva Monivake taata we yali mutuuma Muyimbi ndya buyimbi. Muyimbi ali eyewa mu St. John's kale ne nabayiga nabo bakwagaliza buwanguzi Derek Jesfa Muwonge Viane Pius Muwanga Muleme Mukasa Muyanja Nakigudde bambi tukukwasiza Omukama akukulembere mu byonna fe abasini ey'omukaaga abawala Nanyonjo Babula Namugumya Jackie Nadumba Brenda Nalubyayi Nasango Letitia ne Nabadda ne bano ne bagamba batya nti muwala wange nze maama wo Naalongo Mugabi Roda Namugabi kale Mutaba tonswaza Naume dafa abasini ey'okubiri gyetuli totuswaza abasomesa bano nga bakulembeddwamu Oluganda Teacher Nakibirango Agnes Nasamula Margaret wamu ne Kijambo Javiira bambi totuswaza muwala wange Nakigudde nkwagaliza buwanguzi nze mukyala Namutaaya Josephine Katalanze Potakaako kojjaawo Luyimbazi Ntoniyo akwagaliza buwanguzi St. John's Kabuoko nono n'agamba nze ow'akapapula Muwanga Jaaka si oli w'akapapula musini ey'omukaaga kale okuva mu staffu yonna eya St. John's Kabuoko owulira obubaka bwa staffu oba ddala bwebwo Naume nkutandise bwenti katonyeze essanja teriyisa mmere nga gw'ofumbira tomwagala busatu birungi si birungi Yagaza okusakata nnadda. Busatu binywera bye bigenda Wakayima tewali omukazi asibe embwa yabba ku mugugu nkale wamma tugende Naume bamuloze katawaano katonyeze Wakayima je kikabi Kebalogo ow'ebbuba kikabi muwakabonero ke Kalamba tugenze mu byobuwangwa Naume omwana gwe bagamba nti wasimba naddala nga muwala kitegeeza ki Abeera wamputuse obudde olina Wakayima abeera nampisa wewava olugero oli olugamba lwesijja kugamba tugenze Naume okwekoona akagere mu baana ab'obuwala kyeki kugenda mu nsonga za kikyala tosobola gerkomaawo obubonero busatu babukuwe mangu ekyomusanvu kisoko okubeera mu mattansejjere kuba mutulo tungi tobera kuteekako tunyi mbadde sibukuwa ne kino kisoko okuzina gunteese kyeki kusanyuka ng'ofunye ekirungi kusanyuka bakuwa obubonero busatu wuliriza saagala okyamuukirire ennyo abo bakuwaga naye bakuwagira bwereere
mpaayo ekika kya nakongeza kikolwa eki nakongeza kikolwa ey'engeri mukyalina obudde ngambye mpaayo ekika kimu oba ekyokulabirako kale eryakwongeza kikolwa kimu kyokka bweti londa kambe muwe kuba wano saataddeko kimuwe tugenze ku kino nkuwummuzeemu ono ye mwana addibwako abalongo yani kigongo se busatu tutambule tweyanziza nnyo tweyanzeeko omulungi awuliriza okyali ku lediyo budde ey'omuntu wa bulijjo njagala okubategeeza nti olwaleero naffe tuwumuddemu akabbinkano tujja kukaddamu ng'ennaku z'omwezi 19 lwe lunaku olwokubiri nga tulina Natasha Olivia senior eyokusatu wa Grace Christian School Mbira, Nannozi Doreen wa Deka Senior Secondary School Kyebongotoko, Mugerwa Patrick Africa with Love. Ne Mugerwa yaliiridde wano gundi kale nkulwokusatu tuwumbawumba akabbinkano nga tulina Nakima Harriet Waswa J Kiganda ne Semuddu Eric owa Bwala Senior Secondary School. Kakati mu mbeera bino ndowooza kambiddira oluvannyuma nga tuvuddeeyo ewa muzzukulu wa Nvirimbi.